Atenderezwa gurumizwe okitaffe Katonda ne mama namugereka abango obuwangwa mu buwangire bwabo ndi ekitangala mbasindika ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Katonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate twakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo obutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so obisule mu gguluka weeyongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Abagalwa ebbaluwa yakadde kano okuva ewa muganda waffe Yesu mu bwabulamu nga tinaba kubeera ng'etandika njagala kubeera nga mbajjukiza. Abagalwa Yesu musamize ngaffe era Katonda akuzibwa ngaffe. Enjawulo eriwo nti ye ali mu kibiina kya mwenda era abali oba emyoyo egiri mu kibiina eky'omwenda babawa assignments nga twe tugambe coursework mu planets ez'ensi eza wansi. Oba okitegeera naye we yali wano yali mufumbo ebintu bye baakweka era yazaala abaana babiri omuwala n'omulenzi. Mukyala we yali Maria Magdalena nga ye soulmate we ali mu linnya lyabwe ebbereberye erya entandikwa y'obutonziya bw'omwoyo gwabwe omanyikiddwa nga Sananda ne Nanda. Kitegera so muleme kugendera nti kubanga babawandiikira nti simanyi ze facts ze munoonya. Naye gwe weebuuze ebigambo by'owulidde mulongo abuuza weebuuze kubanga omanyi gwe gwagamba nti nno ozikkiriza mu Yesu mugambe ebigambo bino Yesu byempulidde bituufu. Mubuuze akuwulira ajja kuwa akabonero era ajja kuddamu. Mubuuze Yesu nali wamma wali mufumbo ng'oli wano. Katonda abagamba nti muntestinge kubanga ffenna tuli bakatonda byonna gw'otestinga ne wooba oyagadde kuwuliriza mwoyo wo mutestinga ajja kukulaga mugambe mwoyo wange omutukuvu ndaga akabonero nti wooli ndaga akabonero nti tuli wamu naawe mu lugendo. Ajja kukulaga kiyinza obutajjaawo immediately naye ajja kikuleetera. Kiyinza obutajja mu lunaku lumu oba bbiri naye ajja kukuleetera akulage nti oli mwoyo toli mubiri. Okitegera weewaawo egenda bwete ebbaluwa mbalamusizaako mwena abasoma era abawuliriza ebbaluwa yange abaagalwa abasamize bannange abaagala mwennanga abaana b'abantu nga mweyongera okubeera nga muzuukuka era nga okuzukuka kuno kweyongera okubeera nga kukulaakulana n'ensi yammwe mu ngeri ey'omuggundu abaagalwa era nga okuzukuka kuno kutambulira mu kadde akakakati. Abaagalwa ebiseera ebimu wandikiwulira nga bwe kityo si bwe kiri kubanga ebintu ebigenda mu maaso ku nsi yammwe tebiraga nti bwe kityo bwe kiri. Abaagalwa kino kiri nti ebintu ebiri mu nsi yammwe tebiri bumu wamu na kwagala ensi eya ddala. Mu ngeri eno tubasaba mukkakkane buli kintu kyonna kyategekebwa mu ngeri ey'obwegendereza. Ekirooto kino oba omuzannyo guno gwe mwazimba gwe muzze mutambuliramu obulamu bwammwe obw'ekirooto nga mulowooza nti mwayawukana wamu ne maama taata Katonda gweyongedde okubeera nga gunaabuuka mu maaso gammwe nga mulaba enteekateeka eno entukuvu ey'okuzuukuka kwammwe yeeyongera okubeera nga edda mu butuukirivu bwayo era nga ly'ekkubo lyokka lyeyina okuba era lyeyina okubeera ng'etambuliramu. Bubonero bungi obutukuvu obweyongera okubeera nga
bulabibwa era nga bweyasa eri ensi yammwe okwetolola sengendo yammwe nga newankubadde social media yammwe ne TV zammwe ne radio zammwe teziraga ekyo. Abagalwa, tuyagala tubakakase nti okuzuukuka kwammwe nga we tuzze tubagamba abaagalwa kwategekebwa era nga kuwaniriddwa Katonda era nga kwe kuyaayaana kwe eri mmwe mwenna, kwe kuyaayaana kwe okw'okubeera nga mulinnya mu mayengo ag'okwagala ago ge mweyongera okubeera nga mutambuliramu mu magezi gammwe. Mu ngeri eno kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala okubeera nga mwejjamu okubuusabuusa bangi kwe muzze mwekwatiramu mu lugendo lwammwe era mu nsi yammwe. Mu ngeri eno abaagalwa, tubasaba mwesige Katonda, mwejjeemu okubuusabuusa kwonna, mumanye mwesige Katonda abaagalwa, mwejjeemu okubuusabuusa era mumanye munda yammwe amazima agabatuddemu, mumanye obwesigwa obwo obubatuddemu ge mazima agava okuva eri ye omutonzi oyo atudde mu mayengo ag'okwagala era nga ye kitaffe. Abaagalwa, mwenna muli baana ba Katonda era nga buli kiseera we mubadde, kubanga okwagala kwe tekukoma, tekuggwaawo era tekulikoma. Abaagalwa, okubeera nga oyawukanye wamu ne maama Namugereka, abaagalwa tikisoboka, kubanga ge mazima gokka agaliwo mu bumu agatudde mu buli kitonde kyonna era ng'awambaatira buli kintu kyonna ky'abeera atonze era nga yeeyongera okubeera nga akikola. Abaagalwa, mu butonzi bubeera butambulira mu mpulira era mu kikula ekitaggwaawo ekigabana n'okukulaakulanya amayengo ag'okwagala era nga ge maanyi ag'obulamu ago agatambulira mu buli kitonde kyonna, ago agaatondebwa era ge yatondera mu buli kintu kyonna ky'omanyi n'ekyotamanyi. Mu bwessedde bw'obutonzi buno ajagambiza okulaba ebyo ebintu byonna by'abeera atonze okubeera nga bikulaakulana era okuyaayaana kwe buli kiseera kwe kubeera nga aba atonze bisobola okubeera nga bidda mu butuukirivu bwabyo mu bulamu bwabyo kubanga abyagala nnyo nnyini ddala era nga naawe osobola okukikola kubanga ye ggwe Katonda w'ensi yo. Nyumirwa obulamu bwo era okunyumirwa kw'obulamu bwo busika bwo okuva eri Katonda era nga buli kiseera bubeerawo buli kadde obw'obudde obutaggwaawo. Newankubadde ng'abaana b'abantu mwina ekyokusalawo mmwe nga mmwe kubanga mwaweebwa eddembe eryo, naye tubasaba abaagalwa buli kiseera buli woolaba nga toli bumu wamu n'amayengo ag'okwagala, buli woolaba nga oli mu mbeera eyo ekujja okubeera bumu wamu n'okwagala, olina ekyokusalawo, ddayo obeere bumu wamu n'okwagala. Osobola okukikola omwagalwa, osobola okulondawo wakati w'okwagala oba n'amayengo ag'okutya, osobola. Naye mu ngeri eno tosobola kwenyigira mu bintu bibiri mu kadde ke kamu. Tosobola kubeera mu mayengo ga kwagala ate n'amayengo ag'okutya, kubanga kutya obeera okulonzeewo era osobola okwewala
mu ngeri eno ne weenyigira wamu n'amayengo ag'okwagala. Okitegeera omwagalwa? Kino mukimanyi nti ge mazima agaddala era agakola obutonzi bwonna. Kutya taliimu nga newankubadde kirungo kinene nnyo ekibaleetera empulira eyawukana, era nga buli kiseera kibeera kibagamba okubeera nga mwekkiririza mu bulamu bwammwe, okubeera nga temukuumibwa. Buli kiseera kutya ono n'abaleetera ebirowoozo ekya singa wabeerawo annumba, singa abeerawo annumba, mu mmeeme eyo buli kiseera. Mu ngeri eno n'ofuna empulira ey'okubeera nga weetegekera ekyo ekisinga obubi, ky'olowooza nti kisobola okubeera nga kijja eri obulamu bwo. Oba okitegeera omwagalwa? Kino kye kikuleetera embeera ez'obukoowu mu nsi yo. Ne Katonda ayagala buli kintu kyonna ky'abeera atonze mu byaddala. Oba okitegeera? Kwagala tamanyi kutya kubanga si waddala. Empulira eyo ey'ettumba lyo oba ey'ekitambo lyo ekyo ekiba kitudde mu mmeeme eyo kye kibeera kironzeewo okwawukana, n'ofuna empulira ey'obwannamunigina, n'obeera nga teweesiga balala, nga balabikanga ababa bagenda okubeera nga bakulyamu olukwe. Oba mukitegeera abaagalwa? Bantu bangi bakkiririza mu mmeeme eno ey'ettumba eba ey'ekitambo ng'eyaddala, kubanga buli kiseera ebateekako bunwe ebakuuma. Mu ngeri eno buli kiseera ne babeera nga balemera mu mayengo ago, era ne banoonya n'abalala babakkirize basobole okubeera nga bakkiririza mu ngeri y'emu, kubanga banyumirwa nnyo abo abali mu mayengo ge gamu ag'ekizikiza okubeera n'abo abali mu mayengo ge gamu nabo. Kino muzze mukiraba buli kadde. Osobola okukiraba mu b'ekizikiza n'ab'ekitangaala. Oba okitegeera omwagalwa? Amayengo agakutuddemu era gajja kusika abo abatuddemu amayengo ge gamu. Kino kye kikuleetera okubeera nga ofuna ensalawo eyo etakukkusa nga kitonde. Mu ngeri eno n'ofuna embeera ez'akasandali mu bulamu bwo. Mu ngeri eno tubasaba mulonde kwagala yekka, kubanga kwagala y'emaanyi. Kwagala ye nnamuziga ey'amayengo amatukuvu agakola obutonzi bwonna. Tewaliwo asobola kusimattuka mayengo gano ag'okwagala. Tewaliwo asobola kubeera nga atambulira mu kwagala n'ayagala okubeera nga ataasaanyizibwawo. Abaagalwa mwagalwa okutaliiko obukwakkulizo. Okwagala okwo okutaggwaawo okwa Katonda okutudde mu buli kadde akataggwaawo. Era nga kino kitegeeza nti okwagala okwo tekusobola kukyuka, kubanga buli kiseera kutuukiridde era nga tekuyina bukwakkulizo bwonna. Kwagala talina kyakwetaaza, n'ekyakwetaaza kiri kimu, kubeera nga wejjukira nti yeggwe omu ku kwagala, nga tofudde ku kiki, nga tofudde ku bantu bangi oba abantu abangi abakola ekyo kye babeera basazeewo okukola. Abo bonna abaalonda okubeera nga beenyigira mu nsi ey'ekirooto, naddala nga muli mu mubiri gw'abaana b'abantu. Mu ngeri eno ne beesanga nga buli kiseera batambulira ku ebyo ebibeera bigudde wabweru w'ensi yaabwe. Abaagalwa, ebyo si bya ddala, nga newankubadde birabikanga ebya ddala. Engeri nga we mwebaka n'ozukuka nga tokyajjukira ebyo by'obeera olose.
era n'obeeranga byonna by'oba oloose ne bivaamu akaseera musajja mukulu muzisi wakuwamusiza okusobola okubeera nga okomawo. Mu kulonda kwagala mu kifo ky'okutya kibeera kimalamu ettumba lyo era weesanga ng'oli mu ddembe era n'oyongera okubeera nga amayengo ge gamu ag'eddembe gesolosa eri ensi yo, ng'abaana b'abantu weeyongera okubeera nga batambuza obulamu bwabwe, n'enteekateeka entukuvu yeeyongera okubeera ng'eyasibwa eri buli kinnoomu nga we yateekebwateekebwa nga temunnaba kubeera nga muyambala yunifoomu oba emibiri gye mulimu. Mwateekateeka enteekateeka zino era zaalungamizibwa obutukuvu musobole okubeera nga mufuna okuzukuka okwawamu. Kino kibayambe era kiyambe bangi okusobola okubeera nga bafuna obulamu obwo obw'okujagambiza bwe bazze balootako, era basobola okubeera nga bategeera nti bazze beebaka mu nda yaabwe ekirooto ekyo kye bazze balooteramu. Mmwe kati kye mutakyalimu. Mbasaba mujjukire nti mwenna muli bumu. Okuzuukuka okwawamu kwa buli kinnoomu nga tewaliwo okusosola. Nga newankubadde kino kyaddembe. Kyaddembe okubeera nga balondawo. Era nga abatono be bakyalonzeewo okusobola okubeera nga bazuukuka. Bonna bayinza obutalondawo. Bayinza obutalondawo kukola ekyo. Naye kino tekitegeeza nti kigenda kukeereya okuzukuka okwawamu kw'abaana b'abantu nedda. Ne w'obeera nga osazeewo okusalawo okutali kulungi, tekitegeeza nti nno okuzukuka tekugenda kubeerawo nedda. Kugenda kubeerawo oyagala oba toyagala. Oba bakkiriza okubeera nga bazuukuka oba nga tebakkiriza, kwagala yeyekka. Buli kitonde kyonna kitambulira mu maanyi agataggwaawo amatukuvu ag'amazima. Era okutegeera kino kye kikuyamba okubeera nga okulaakulanya entegeerayo. Era kino ne kikuyamba okubeera nga osenvula n'okuzuukuka eri ensi yo. Kiba kitegeeza nti oba okoze ekyokusalawo eky'omuwendo. Oba kitegeera. Mu ngeri eno kitaffe maama Katonda ajja kukwaniriza era abeera akwaniza buli kiseera okubeera nga okomawo ewaka. Abaagalwa, tewaliiwo asobola kulekebwa mabega, tewaliiwo asobola kwerabirwa. Okitegeera. Mu ngeri eno abaagalwa, tubasaba mwejjemu okweramula. Tusaba mujjemu okubeera nga mulowooza nti musaanidde kwagala kwa Katonda okutaggwaawo. Oba okitegeera. Mmwe mwebuuze kwagala ate asobola otya okubeera nga agaana kwagala kubanga amayengo agabatuddemu ga kwagala bwe mulaba kikola amakulu. Kubanga buli kitonde kyonna kitudde mu mayengo ge gamu ag'okwagala. Era nga tewaliiwo mpulira yonna etali ekyo. Just butamanyabwo. Y'ensonga lwaki buli kiseera mwetaagisa okubeera nga muyogera wamu naye. Kyetaagisa okubeera nga mufuna akadde mugende mukaddako okusirikako buli lunaku. Mukyalire essabo lyammwe ettukuvu. Mukyalire yeekaalu yammwe atudde mu mutima. Mukkakkane era muwulirize eddembe, muwulirize kwagala nga ajja eri ensi yammwe era ng'abawambaatira. Atudde mu mitima gyammwe si waweeru wammwe abaagalwa. Bwe munaakikola kino mujja kubeera nga muyambako buli bulamu bwonna obutudde ku sseŋŋendo eno busobole okubeera nga busenvula mu lugendo lw'okuzukuka kwalwo.
era kino kijja kuyongera okubeera nga kiwa amaanyi ekiruubirirwa kye eky'okubeera nga osigala mu mpulire ey'okwagala buli kintu kyonna ekibeera kiyimuse eri ensi yo. Nsigadde nze muganda wammwe Yesu mu bwa bulamu amanyikiddwa nga Jesus Christ mu Lunyanyimbe. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu bwangire bwabo. Katonda atudde munda munze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akume.